Akwesonyiwe. Kyogamba mbuno bansibira bwerere. Nedda munna. Lwaki obeera ompolereza? Obaddeko mu pulani zange oba nkugambyeko nti bagenda kunsibira bwerere. Gwe bagambyeko badde bansibidde bwerere. No. Kiteze kati naye alimba. Yali akuwolereza mu ddasi. Kumpolereza. Nange baŋŋaanye okwewolereza ne nfuna balooya. Komera binje byabaddewo kankunyumiza byabaddewo wabweru ndawo mbulire kyolowooza omuyimbi muno omu yavaayo n'agamba wakati ng'ani ng'aye ali ku level ki waliwo bajja okwagala otulinnyirako omuyimbi ayagala okunninnyirako tomumbuuza oyawula otayagala anti kuba saakomentinga ku muyimbi yenna nze otuuka wano anti mpulira buki bulungi ali wansi wange oba ali waggulu wange akyo gwa yawula nze saawula kati tomumbuuza okuba terembi ali waggulu wange kati yenze ali above the industry kati gomanya buli muyimbi akomentinga kyakomentinga agakola ki wambukira ku ggwe n'omuntu ali ku sayidi ye aba yambukira ku ggwe lwaki ali ku sayidi yange akuugira anagambye mbuno ndi collectinga team Ndio byonna byenkola mbikola bannejjeko lwaki bwe banneesaako kyogamba oli bavayo n'agamba nti bakusibidde bwerere bakute abakwikwata akwessaako yaliyo nga mbikola akwesonyiwe kyogamba mbuno bansibira bwerere nedda munna lwaki obeera ompolereza obaddeko mu pulani zange oba nkugambyeko nti bagenda kunsibira bwerere gwe bagambyeko badde bansibidde bwerere no kiteze kati naye alimba yali akuwolereza mu ddasi kumpolereza nange baŋŋaanye okwewolereza ne nfuna balooya yali akuwolereza mu abayimbi temumpolereza abayimbi temumpolereza naye ng'okimanyi mu bintu bwe mwabaddemu era abayimbi abagenze ne bakuyimirira somewhere nkimanyi kati ogambye yali ampolereza nedda ye ensonga yali bweti kanti kunnyonnyole naawe mbuulire ensonga yali bweti ng'ali ku level kikunze kati tebo yeeno tebo yenze level kati gwajawula ne mu bantu kati gwe mukulabako anti simumanyi ne tutinako mumwogera bwe mukulabako ali ku level ki muyimbi muno sisi ekikulu mwenna muli banene muyimbi munene kugwenza okuba si munene naye abantu be aba munene sigala munene tumwogere linnya ombuuze kati nga omumentioninze mwogere linnya kumaze omutemaatema abantu bategedde level kwali kati yogere linnya muyimbi ki abayimbi tebaagala boogerako mannya mu interview bawulira bubi ekirungi asose mukola ki mutemaatema ne bafaani bene bategera level omuyimbi waabwe kwakola ki kati soka ombuuze muyimbi kigobadde ombuuzaako yagamba yali ampolereza kati tumuleke kuba olina engeri gy'ogiramu olinga ati nkozesa kyolite kati yogera kati mbuuze ekifuuzo bulungi kale kankibuuze bulungi omuyimbi yagenda n'agamba omusajja gwe musibye ayina abaana bangi bayambye ne bava ku street baana bangi abamufunye bwe mumusiba ku nsonga bwezityo ensonga bwezityo ezandigunjuddwa nti abayimbi tukula maybe luli byakoze byazaakola bikoze nga kati omuntu akuze bamuleke ajja abeere wabweru abaana kati bano bajja kudda ku street babadde nabo biki gwekyo nga gwe oba olaba ayogedde bubi kuba engeri gyuzzeemu nga mbibusibiki amateeka tegakolera ku sympathy nakawere bamusiba nkufuna nange eso kikola singa waba omwembi gwe bakoze eki gwe basibye Uganda, are you ready for the biggest concert of the year? It's time to turn up the heat and light up the stage with the one and only Big Eye. This December 7th, 2024, all roads lead to the Lugogo Cricket Oval for a night you won't forget. Get ready for a high-energy, electrifying performance as Big Eye takes you on a musical journey of his biggest hits. Also featuring all you get an artists. Tickets ordinary 20k, VIP 50k, platinum tables 2 million. Get your friends, your squad, and everyone you know because Big Eye is ready to make history. Big
Big Eye live in concert at the Lugogo Cricket Oval, December 7th, powered by Airtel Money, Sonyuka TV, Afro Mobile, Gogino Sports Betting, Sky Pens Tours and Travels, O'Brien's, Fine's Cafe Bistro, Century Properties, Kima Home Security, Big Eye Foundation, and Climax. Olumu nembera nga mpolerezo bana inside nga naye. Nembera ku kiri katulwani ngeto abe botya butukivaamu. Ofuna. Buli mbikyada n'okukola kwa kibadde kituufu. Nange era kyenalikoze eki ne wali badde gwali era nalize nenkukola ki nenkubeererawo nombeererawo ofuna. Kiri kujjako bantu. Naye tebandikoze bibandi. Nate sina kwogera gwe kyoyagala kola ki. Kulungi n'emitwe tegiri ku Bluetooth ye. Kino twape yalinga mbugo kyolina okumanya nange kyolina okukola ki okumanya. Kitegedde. Ate n'ekigambo lumu tekifuuka nsonga kwoso kyogerako naye ng'okimanyi ogerako buki. Bwogezi. Ng'ekituufu okimanyi omusajja alina omusiba asaavinga oba akola ebyo ebituufu ebirina okukola ki. Katuwa kyoba okyogera. Lwaki yazina neeyimirira. Bwaba yabadde ayagala nnyo lwaki yazina akwogerera. Ojja kumyawo. Osanga yabadde tasobola kujja n'akozesa eddoboozi. Bw'anyagambye nti nze ndi muyimbi. Tuba tugambye. Akati mbivuddemu sikyali muyimbi. Nawo nkubisa bukubisa.